Pulezidenti Museveni yalayizibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwaka 2016 era ng'omwezi gwali gwa kutaano era emikolo egy'okumulayiza gyali ku kisaawe ky'e Kololo wano mu kibuga Kampala. And oath of allegiance to the president-elect. I, Yoweri Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. Congratulations, Your Excellency. So help me God. Omukolo gw'okulayiza ono gwasomboola abanene bangi okuva mu mawanga ag'ebweru okwali n'abo baali bava ebunaayira. Mu bano alimu pulezidenti wa South Africa omwami Jacob Zuma, owa Zimbabwe omusajja ateerya ntama Robert Mugabe, saako ne Omar Bashir okuva mu ggwanga erya Sudaani n'abalala bangi. Bw'abakungu okuva mu kago gwa Bulaaya ko ne Amerika tebaali basanyufu oluvannyuma lw'okusanga pulezidenti Bashir ng'ateredde mu katebe ku kisaawe Kololo era nga bano bwe batyo baazira emikolo gy'okulayiza mwami Museveni. Wabula nga bulijjo mwami Museveni amangu ddala ng'alayiziddwa ono olw'abaka akazindaalo yakolokotta nnyo kkooti y'ensi yonna gye yategeeza nti kati kano kaafuukira ddala akakundi k'abatalina magezi. We lost interest in the ICC. ICC is none of our business. It is a useless body. We had supported the ICC initially, thinking they were serious, but they are just a bunch of useless people. Nga mwami Museveni tanalayizibwa ku kisanja kye ekyokutaano ennaku z'omwezi 12 omwezi gwe gumu ogwo ogwokutaano omwaka 2016 ye munnakibiina kya FDC Dr. Kizza Besigye nga ye yali akwatidde FDC bendera mu kalulu akaali kakubiddwa mu mwezi ogwokubiri yalabibwako mu katambi ng'alayizibwa nga pulezidenti wa Uganda era ekyaddirira poliisi yamugombamu obwala era ng'emisango gino akyawere n'emba najjo okutuusa kati. I, Kizza Besigye Kifefe, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I shall preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Pulezidenti Museveni ono kati yakalayira emirundi 5 nga pulezidenti wa Uganda era ogwasooka gwaliyo mu mwaka ogwa 1986 nga yakava mu buyeekera. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guards. This is not a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Kyokka oluvannyuma lw'okulayizibwa ono yasuubiza bannayuganda sineggulu. Obuli bw'enguzi tugenda okufufugaza era mugenda kulaba omuyeekera bw'afaanana. Bwe mundaba ono nyambadde tayi temumanye nti maaliko mu nsiko. Decision making irritates the public and frustrates the investors. It is betraying the country. In this Kisanja, I will directly deal with these weaknesses. While in the past, I have relied on the accounting officers to do the needful as they are mandated by the Constitution, this time I will act directly so as to discipline the public service as we discipline the army. Omwaka gwe gumu guno mwami Museveni azze yenyigira mu kuyigiriza bannayuganda ab'enjawulo emmere ey'omulembe naddala ttundu by'eruweero.
Ebintu ebirala ebikyali ku maaso ga bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza awamu ye Mwami Museveni okulabikako ng'ayimiridde ku kkubo mu bitundu by'ensingiro n'abaako gwakubira akasimu. Akatambi kano kaasaasaana ensi yonna, ebyo byonna ng'obitadde ku bbali. Mwami Museveni azze ayogera ebigambo ebirese bannayuganda abamu abanyenya omutwe. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. If anybody thinks he gave me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. People attend the court by invitation. Is that the law? Is that the law you are enforcing? Slight sense of understanding. You don't know what we are going through. Doctor, We are not moving.